for those from Kampala, olunaku lwa leero twagadde okwogerako eri mwenna bannamawulire. Mubadde mulaba tubadde tugezaako okubaweereza buli ekigenda mu maaso nga tukibaweereza live. Twasembye okwogera nammwe jo ekiro nga tulumbiddwa poliisi nga bagambye nti babadde ne be banoonya era nga bwe mwalabye ne rumu zaffe bazikubye tiagasi. Naye era tekyatandise jo mujjukira nti ennaku bbiri eziyise omwami oyo abadde nga atugoberera gwe bayita Mukiibi ng'era ttiimu ye be baatomera abantu aba bodaboda abasatu bamale batekoomu nga tugenda Busunju. Mwamulaba ennaku bbiri eziyise nga atomera Oirot Daniel gwe mumanyi nga Dan Magic ng'amutomera ne kihelmet eky'ebyuma era n'amuyisa bubi nnyo n'amuleeta ebiwundu 2 mu kyenyi ne Kalinda Minyira. Olunaku lwajjo twabadde tukomawo kuwummula, twategezeddwa nti emmotoka eyatubadde mabega emu ku mmotoka ze tutambula nazo ekulemberwa munnaffe gwe bayita mu lugwala wa Bobby yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga ne babatwala ku CPS ye Lira ne babasibira eyo. Bwe bukeeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye era tusindiseeyo ttiimu yaffe bamanyi musango kigu babavunaana balabe nga bannaffe babajjayo. Anjogeddeko n'akulira poliisi mu Lango ne Soroti gwe bayita Afande Nkole n'antegeeza ekyabatulumbisizza jjo babadde banoonya omukuffe gwe tuyita Tawa era agamba nti bagamba nti yababbyeko laptop n'obuuma buno obusalako essimu nti n'ekisumuluzo n'engoye. Tetukimanyiiko ekyo era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu, so tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga Battawa n'abalala. Kino nno tekitandise kati, tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera aba ayagala otusalako bannaffe agende ng'atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu kkomera, ba Akireo bali mu kkomera, ba Bobby Yanga kakati baagala Tawa gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dan Magic mulaba bamwataakinga ne luli patani yemu basooka kumukuba omwami y'omu Mukiibi yakuba tiagasi yakuba Dan Magic, so yakikoze leero. I want to emphasize naye tugenda Karamoja, we are going to Karamoja, we are not going to stop. I want to emphasize this once again in English that this has been the pattern of the police used by Museveni. As the campaigns go on, first they let them happen to try to take away my support system. First, arrested Edi Mutwe, Smarty, the team. Now today, they are targeting Tawa, and we had been informed even before we left Kampala that Tawa was one of the main targets. Now when Afande Nkole, the head of police in Lango and Teso came and said that there was an allegation that Tawa stole their internet jammer and their laptop and their key and their clothes, I knew that something must be there. Regardless we move, we are going to reach every corner of Uganda, whether in a car
or in a boat, or in border, or on foot. We are going to reach every part of Uganda and preach this gospel of unity, of reconciliation, but most importantly, of knowing that this is our country. This is our country. They are no longer going to use us as tools. Have our brain, they have our bodies. Once they control us, once they don't allow us to trust each other and think together, they will always act. So yes, as we leave Lango, we want to appreciate the people of Lango, especially the young people of Lango. Thank you very much. Thank you very much for taking this upon yourself. We are living. All we can share is this seed of eye opening. Now you go on opening other eyes. Take this idea and run away with it. Own it. It is yours. It does not belong to anybody from any region. No, this is people power, our power. Take it on. Offer leadership to your friends. Be that young man, that young woman to rise up from Lango again. At least you have evidence that great people have raised from this. Evidence. History shows you that. You are the same gene. Rise up. Because this is a time, there is never going to be a time like this in our lifetimes. If it is to happen again, it will be in the lifetimes of our children, not in our lifetime. Yeah. We are the youth. Well, I'm way past youth, but you are the youth of this generation, and it is the youth that do things. So I take the same message to Karamoja. Please emphasize the same message here in Lango. Let everybody understand. Use the things that are happening to realize where you are and where you have to be. I want to salute the comrades, Comrade Ageno, Comrade Adonyo, where's Mawa? Comrade Mawa, Honorable Isha Oto, all the coordinators in Lango, all the candidates, all the friends, even the friends in other parties like UPC. We've had conversations with them and we realize we are all slaves on our own land. So we can work together. Otherwise, all these parties are not parties. Even NUP, you cannot claim you're a political party when you're not allowed to function like a political party. Exactly. So we are not a political party. Even UPC, you cannot say you're a political party when they don't allow your president to run for office. So we are not. And own back that freedom and have the right to morally compete. We don't have that now. I send greetings to all of you. Finally, as I leave Lango, I want to formally thank my good friend and brother, the Honorable Jimmy James Akena Obore, for the hospitality. It was a gesture of friendship, and be sure that it is that same love that I'm taking back to Buganda and across the country. It is our generation. We are the healing generation. We can do it, and already God is making us do it. So it's not a mistake that we linked up long time ago. It's not a mistake that we have so much respect for one another. But maybe it communicates that even in the future after Museveni, we can always reconcile. It is not about, endless enmity. I am very glad that we are in this place in history. Let us do it. Let us show a perfect example to the next generation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Lango, for your Matiek. Yes. Wow, yeah, President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ayogeddeko eri bannamawulire ng'ayogera ku mbeera ebaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero abakuumaddembe bwe balumbye wooteeri mwasula ne bagezaako okubaako be banoonya naye oba oliawo tukitegedde nti tawa gwe babadde banoonya tebamufunye era tulindirira okulaba olunaku olwaleero nga lugenda okutambula naye nga lusuubirwa okubeera olw'obunkenke olwaba ebyokwerinda abangi ennyo nga ne tujjidde ku mpewo wabaddeko ab'ebyokwerinda abalabwako ku wooteeri eno tulindirira okulaba disitulikiti abimu ne kotido gyagenda okutambulira olwaleero embeera egenda kubeera etya. Ebisingako tujja kuba nga tubikuwa mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa 6 ez'emisana, Gambuuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'Ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda kankomewo tweyongereyo ne pulogulaamu yaffe ntambudde ne Ivan Mbadi awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka. Nnyo wali ddala muganda wange Ronald Kitanda.